Obwo hari kubura yeshahanche zonka okuhika hakutera akaruru kabona izobe rya nyencyakare orwakana 2015 ebyo kwezi ko kubanza 2026 abekibine cha Intergovernment on Development IGAD bebembirwe owabiriho president wihange rya Nigeria Goodluck Jonathan babugana oine bendera y'ekigombe cha NUP ahabwa president Robert Kyagulanyi Ssentamu okutera tochi ahakuronda karuru okwire n'enshonga zo kusharaho internet okwetorora ihanga ryona. Tumanyi nti internet bagisazeeko naye era tumaze ebbanga nga tubasaba era nga tubakubiriza mwabavubuka ab'omulembe guno abajagujagu musigaleko nga muli ku internet. Ndi musanyufu nnyo tibangi musigaddeko eyo gye tuyita Robert style. Abajocherwa nibaruga mu kitongore echa African Union hamwe na East African Union. Urukiiko ruturwikirizibwamu abanyamakuru bitu bwa nyuma Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambaho n'abanyamakuru. Tubebaziza okujja kubanga mu 2020 tetwabalaba naye era ne tubagamba nti katusubire kino si kiyita mu lujja, katusubire kino si kujja kwogera naffe kutuusa mukolo wabula tusubira nti bye balabye byennyini bye bagenda okwogerako. Ebiseera bingi observers bajja naye nga bazze kutuusa mukolo ne balabya obutali bituufu byonna bikolebwa ne bagenda te ne boogera birala. Kasubire ku mulundi guno bagenda kwogera amazima nga bwe gali. Bwe batagogera ffe tujja gwogera ate nabo tubasomere. Kyagulanyi yagira ngo hariho abantu be abakwasirwe ngo kandi babire bahirwe bamwe ha bintu ebirikuza kukoresebwa omu kutera karuru izobe rya nyencyakare. Tusaasira bannaffe bonna abatuusiddwako obuzibu omwe muli abakubiddwa abasibiddwa otwogerera bannaffe 705 bali makomera nga kutadde n'abawambiddwa abasuka eddazini betamanyi gye bali n'abakasembayo be babiri ababadde batutte ebyokulondesa ne sente zinayamba bannaffe ba agent okuuma akalulu kaffe abawambiddwa tetunamanya gye bali. Mwabo mwe muli abattiddwa ng'ogyeko gwe battira eggulu ne Mesa Kyokero gwe bakubira amasasi eyiganga olunaku lw'eggulu muganda waffe gwe bayita Mutagubya Fuluje bamukubidde wano emagere amasasi. Robert Kyagulanyi obubingi barikumanya nka Bobi Wine yajumirira government ahabwo kwihaho internet hamwe na mobile money agumizengu kiriyo nikiteganisa abantu omu byanga. Kati bannayuganda bangi business zaabwe zizingamye bangi babafiiriza ebyenfuna byabwe n'emirimu mingi gizingamye nga kwotadde ne zibanka olwa internet okuvaako naye bo tebafaayo kasita basigala mu buyinza. Hona yayihanangiriza abanyayuganda bona okuza kutera karuru izobe rya nyencyakare eryo rwakana. Amakuru aga gashakwa Jime Muhumuza omuri Kampala.